Niriza ku Kadama Life Channel jebaliko wanawosinzira okutulaba video eno tugenda kuba twogera ku basi government ze yatadde ku kisaawe n'obumotoka bwe twita pick up o airport pick up obubadde ku kisaawe ngere kigwe jolaba eri safe. So mu video eno mugenda kubamu bogezi banjawulo naye nga buli side eyogera side tezikwatagana. So wetaga video eno juwa budde ojuwulirize bulungi ojja kufunamu ekyokuyiga. Enono nange yendowooza yange amanya nze Donake. Tubadde n'obumotoka buno bu airport pick up tebubadde safe 100% mu nsonga nga 2 oba 3. Ensonga esooka nti buno obumotoka bubadde buseera. Abantu we bandi badde bakutwalira emitwalo 5 nga bakusaba 15, abandi badde bakutwalira emitwalo 2 nga bakusaba emitwalo 5. Ekyokubiri buno bu airport pick up wekayita oluusi kabadde kakutwalira ddala mpaka mu kyalo gwe nolowooza nti oli safe, naye nga buli wekayita bamanya nti kana akamotoka kaleesa omusama kava ku kisaawe. Abantu ne bakatambulirako n'otuuka ewaka tugenda okuwira enkeera mbw ate yavudde ku kyeyo bamubye oba bamutemudde. Ensonga ey'okubiri buno bu airport pick up bubadde bukolagana n'ababbi oba bo bennyini mulimu ababbi abadde akuvuga n'akutwala n'akutuusa waakutuusiza oba akutuusiza ku hotel oba ku lodge oba waka ne wayitawo ennaku ntono tugenda okuwira ng'ate baakutemudde oba baakubbye. Gwe ndowoozayo eyogera ku ki? So ate ne zino baasi ze baleese nazo nze ng'omuntu ndaba nti teziri safe. Weewaawo zitwalira akasente katini okuva ku kisaawe mpaka mu bus park. Naye ate waliwo omwana nga ye yali talinyangako Kampala, yava mu kyalo natuukira kampani nemuteeka mu kimotoka nemutwala ku kisaawe, katagenda kuva ku kisaawe ngadda Uganda. Ekitegeeza nti omwana oyo singa basi emuteeka mu bus park, chances weeziri ennyingi mu bus park okumubbako ebintu. Ab'ekigaali asobola okukubbako baaga kuba yinza okusala mu motoka gwe nojja nga tosobola gisala oba ne bw'ogisala nga oyagala tatwala ebintu byo motoka neekutomera. Ababoda nabo babbi bw'obanga teweegendereza n'ogamba kampandiika enamba eno eyo n'owa boda just in case ayinza okutwala ebintu byo n'akasimuko n'otaddamu kumuwuliza. Ne sipeso zennyini ezibeerawo mu bus park bw'oba toli mugezi nnyo n'owandiika number plate nazo zennyini ziyinza okukubuzaawo oba ne zibuzaawo ebintu byo. Kati tukole ki? So wuliriza vidiyo eno ofunemu ekyokuyiga. Naye nze ku ndowooza yange ku baasi ezaleeteddwa kwampulidde buli ayogedde ku nsonga enagamba buli akola airport pick up weekaabire. We are living in modern world but we don't want to be modern. Ugandans, we need to play for ourselves. Olw'ensonga gwe mwana yenna gy'oli mbuulira gwanga kiri olimu eritaliimu baasi. Yaani abagamba nti abantu benkanankana. Waliwo omwana agenda ku kyeyo nga nezimuza bamusondera. Toka ekyewuunyisanga nezinamujja ku kisaawe mutuuse ewaka tugenda kuzisonda emitwalo 10. Kati government webanga etaddewo alternative y'omunaku tereetedde ggwe omwavu manya omugagga. Eyo alternative y'abanaku y'ababalirira. Kati airport pick up ebeeranga show kweraga. Kati kiri eri ggwe okwepimamu emyaka 6 gy'omaze ku kyeyo bonobodde ewaka ogenda kukozesa baasi oba nedda. Emyaka 2 gy'omaze ku kyeyo bobodde ewaka ogenda kukozesa baasi oba nedda. Kubanga n'ennyonyi tulinamu ebika, tulinamu ka Airbus, tulinamu ka Air Arabia, tulinamu Emirates n'ebika ebirala. Olinnya ennyonyi okusinziira ku level yo. Kitegeeza ki? Na kino we kiri. Airport pick up zigenda kusigala era nsaba government zijjaawo. Bongerewo n'endala ez'amaanyi. Kubanga wano osanga airport pick up emu ngekujja ku kisaawe okutusa ku hoteli gy'olaga nga yakakadde.
n'osangawo n'eyakamita kitegeeza ki airport pickup kuba kweraga okusinziira ku busobozi bw'oyo naki kyoyagala okulaga kyowenkana. Abantu abagala okwekkereza mutuleke tulinye ka baasi kaffe azze nga kyeyo kyakusala linnya ka baasi gwagide mu mbeera ennungi pangisa airport pickup ekutwale gy'olaga. Ate kino kyetaaga n'abaleetawo ne pickups ennene zirimo zini zimasedesi zijje ng'oli waba alina akakadde tekimuganda kutambulira mu kakadde zino eziwuuwa zibogoti bazireete. Lwaki? Embeera ebeera yakweragana kusanyuka kuba buli omu yabamanyi kyayiseemu. So muleke gamba airport pickup ziweddewo kubanga baleze baasi. No, let us be modern. Tukeyalinge about all. Era Uganda oba abakulira ekitongole ekyo muyiye n'okuleetawo metro. Ti omuntu atalina senda baasi nga tayagala kutambula ng'alinnya ka metro ne kamutwala kiba kisingako. Oba ntegerekese bulungi. Eno ye video yange gye nsembyeyo okukola nga njogera ku baasi eziri ku airport. Nga tetunnasanyuka nti gavumenti yatuleetedde baasi ezalayisi mumpulirize bulungi. Obulamu bwaffe tusooke tububalirire. Baasi ezo zigenda kujja ku airport. Baasi eyo egenda kutuusa mu ttawuni. Muganda wange oyina kugenda Mbalala yeewammwe. Baasi eyo tegenda kutuusa. Baasi eyo egenda kuteeka mu ttawuni wonna wegenda okuteeka. Kiba kitegeeza nti oyina okufuna entambula endala egenda okwongerayo. Wano we wali obuzibu bwange nti okikakasa nti onoobeera seefu. Kuba kati ensi yonna ekitegedde nti ezo baasi zisaabaza abaana ababeera bavudde ebweru. Ate nga tukimanyi bulungi nti ensi yonna ekimanyi nti omwana abeera avudde ebweru abeera n'akasente. My point is abantu kati we bagenda kutandika okubeera awo abasazi b'ensawo benjogerako abo bakifeesi. Bagenda kutandika okubeera around baasi we bamanyi we zigenda ng'okuteekanga abaana. Bakifeesi abo bagenda kutandika okunyaga abaana batya. Mwe mugenda okujja abeetikka emigugu. Jjukira omwana w'oba ova ku kyeyo ogenda n'emigugu nga giwerako. Sisuubira nti baasi eyo abakusaabazizza be bagenda okusitulira emigugu gyo bakutwale mu bus park egenda okutwala Embalala oba mu taxi park egenda okutwala e Luweero. Njagala twegendereze tusanyuke empola naye ng'obuzibu wano we buli. Oba gwe muganda wange ng'olina be wakubidde abagenda okujja okupiikinga jjukira obudde bwa kiro. Mukimanyi nti nno abatemu bagenda kubeera awo nga balindiridde alinnye booda alinnye emmotoka ki. Bannange njagala tubeere beegendereza. Naddala abaana abagenda okutambula ekiro. Naye wano eno enjawulo ebadde ku special nti ogenda kulinnya special egenda kujja ku airport straight mpaka wammwe mu luggya ku mulyango. Ekitagenda kubeera ku baasi nti baasi tegenda kutuusa wammwe. So njagala tusanyuke naye nga n'ekyobulamu bwaffe tukitadde kye tusoose okulowoozaako. Tuyinza okwagala okuseevinga emitwalo 8 n'ekitundu. Naye ate ng'obulamu bwaffe buli mu matigga simanyi oba ekyo gavumenti yakirowoozezzaako. Baasi ezo we zigenda ng'otusuula kuba kati baasi buli omu akimanyi nti zisaabaza bava bweru. Oba ozze ne ssente oba bakutisse bo bakimanyi nti oyina ssente era ova bweru. So kati njagala tusanyuke naye nga n'obulamu bwaffe tukoze ekitubulowoozezaako nga tonalinnya baasi ezo. Sooka omale okunoonyereza baasi zino w'ogirinnya ekutuusaawa ye weekutuusa ogenda kubeera seefu. Bannange obwavu buli e Uganda. Abantu basala ensawo, abantu bakuba obutayimbwa, abantu babbira ddala olaba woofiira mu kavuyo bwe wabadde okekkereza mitwalo 8 kitundu ofisseewo. So tubeere keyafuulu kuba twagala buli omu ng'ali mulamu ate era nga buli omu ali musanyufu oba mukitegeera bulungi. So njagala tusanyuke naye nga n'ekyobulamu baasi eyo weebeera ekutadde nakyo ng'okirowoozaako bamikwano. Mu baasi ogenda kubeera seefu ogenda kutambula bulungi kuba nalabyemu ne kamera naye obuzibu buli wa baasi weegenda okuteeka ovuddewo otya baani abakututte mpaka wammwe. Mukitegeera ba sweetheart abalungi. So ewe yabadde point yange bamikwano. Akati mukwano
sitera nnyo kwagala kusitikinga video z'abantu nembaako kyennyongerako naye mbadde njagala ompeeko ku matu oba n'abayina endowooza eringa eyiyo wasoso nokola video esooka n'ogamba nga tetunnaba kujaganya nnyo nti batereddewo bbaasi ez'omutwalo gumu paka Kampala ate nga aba airport pickup babadde baleetera emitwalo 10 nga bakutuusa oli safe. My dear friend, owa bbaasi waayita n'owa airport pickup waayita bayita ku luguudo lwe lumu. Obulamu bw'omuntu tebuliko garanti era tebuli sekiwa okuleka Katonda eyakutonda kubanga n'omuntu asirituka mu kinaabiro n'agwa n'afa. Wagenze n'ogamba nti aba airport pickup banonera abaana ku kisaawe emitwalo 10 kati njagala correctingemu katono kubola katogikozesangako ate tofunanga yona yali agikozeseza. Airport pickup okujja entebe ku kisaawe nga bakuleeta mu bus park olinye zigende ewammwe embalala bajjako emitwalo 2 wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 25 oba onfuna bulungi teba kujjirayo emitwalo 10 oba onfuna bulungi darling teba kujjirayo emitwalo ekitono ennyo nnyo akusabye sente tonakujjako emitwalo 15 ng'akujja mu airport nga tuusa mu paaka kulinnyo bazigenda mitiyano bazigenda mbalala. Second of all, ogenze n'ogamba nti tubeere beegendereza nnyo basi zitukomya mu paaka tetulise kiwane ku bulamu bwaffe ogenda kulinnya takisi ye kutwala mbalala okola kiso wano wa airport pickup mukwano. Bw'obanga owa airport pickup abadde akutwalira emitwalo 7 embalala waliwo gwendabye mu comment section yagambye baamusaba 1M okumuvuganga bamutwala erukunjiri yali miliyoni emu omwana agenda erukunjiri mu bbaasi asasula emitwalo 6 bwemba seerabidde kati bw'abanga asobola okuviirayo bbaasi neemuleetera omutwalo gumu n'ekitundu paka Kampala neemutuusa mu bbaasi paaka naawe ow'ekigaali omutwalo n'amuyingiriza ensawo zejo gy'emitwalo 2 n'ekitundu n'alinnya emitwalo 6 paka Ntungamo mu ttawuni egyo gy'emitwalo emeka ejo sije 6 sije emitwalo 8 kati bwe gibeera emitwalo 8 na wali kale bwaba yeeyongerako munda tobale n'awaayo omutwalo gwa boda gy'emitwalo 9 baamusaba akakadde kalamba asevinze sente zenkanaki. Before baana mwenga temunnayagala kweteeka mu butaala na kweteeka mu kirasi za waggulu nti mmwe mukubye nnyo ekyeyo olinkuba kyeyo kubanga okubyeko ekyeyo oyina mu ssente emitwalo 15 gye bakusaba simingi emitwalo 35 gye bakusaba simingi okutwala ewammwe Butambala kube waffe Butambala batwalirayo emitwalo 5 ba airport pickup percentage esinga batwalira emitwalo 5 ku 5 mu 5 ku 6 ewaffe Butambala kubanga nze nalingenzeeko ewaka mu vacation nalimba mbayini box sinzeko manyi sente ze batwala so mbyogera with experience obo kitegeera mukwano kati muleke kweteeka mu luliru nkulumbu tomanyira nguudo tomanyira wajezi so mugamba batambulira mu basi bosi bantu abatambulira mu basi nga bagende wabe mbyalo bosi bantu mwejje mweyo mentality y'ekisulo okubanga mukozeeko ku busente ne bubawanika ne bubateeka waggulu kuba olina wogamino ga kati gwe omuntu akozeeko akubyeko ku kyeyo olaba atya nti emitwalo 2 mingi nnyo my dear friend giba mingi ku muntu ategeera sente n'ategeera kiki yanona ku kyeyo yategeera nti ye teyajja kweraga kyova olaba nsiiba nkigamba nnyo abaana nti before nga tonnaba kugula poloti mu Kampala wakati kugigula Nansana gye baasenze wa bukadde 25 gule waffe Masaka gye wava ewo obukadde 8 ng'okimanyi nti poloti yo neba n'abagisenda abantu mukwano bajja kuyimirira abantu b'ekyalo tebabanga ba Kampala ebintu by'ekyalo baba babisenda tebiringa bya kibuga ebyekyalo bitwala ebbanga bitwala obudde n'abantu ne babalira kuba abantu bo mu kyalo tomalaga basengula ku ttaka abantu bo mu kyalo baba bamalirivu okusinga abantu b'e Kampala kuba abamu babasenda bagenzera mu kibuga kukola nga tewali bagenda kulwanirira oba okitega naye omuntu wo mu kyalo ne bwaba ku nkumbi annyuka naddaye wakabe bakuba olukungana nti lwakyalo mukwano oli ne waba ayagala nnyo okulima asigalawo ewaka n'atuula ate ekitali mu kibuga kuba mu kibuga tunoonya mmere ya leero oba ontegeera bulungi mukwano so mulekerawo okwefuula kirasi ze mutajyamu n'okwefuula level ez'owaggulu bwe baba nga bataddewo basi ez'ogumu ekitundu nga zijja mu Kampala nze I support bus 100% not because njagala NRM kuba nze sibanga kuna wa NRM era sirigiwagira paka tenze sigirondanga nako sirondangako na ku Museveni nga kyanga ntandika okulonda naye this time around ninga necho kuteka basi ez'omutwalo gumu n'ekitundu ku airport zivuga abaana zibatwale mu paaka abasobola okwaffordinga airport pickup bakozese airport pickup abasobola okwaffordinga okozesa basi bakozese basi oba mukitegera muleke kwefuula nnyo babbeeyi bannange n'owulira omuntu ng'ayogera mbu kati oba okozeeko emitwalo 35 olabanga ekinene nnyo ejja emitwalo 35 gy'otekamu ogenda tuuka e Uganda ng'olina obukadde 2 obuliire mwezi gumu
bukugweko anti oyagala kuspendinga oyagala kulaga abantu nti oli wakabi oyagala kulaga abantu nti oli wa tabbu oyagala kulaga abantu nti gwe gwasinga oba okitegeera naye nga sente ezo zospendinga teziddawo zoyonoonyo olwaliro enkya teziddawo bamukitegeera so mbadde mbeegayiride bannange tuleke kuwabya bannaffe tubabulire ekyo ekituufu ekyetaakibwa okuwulira oba ekyo ekituufu kye beetaaga okukola akyagala akikola atakyagala akireke naye nze I support basi ezo 100% fenga ffe abaana ku munnange ffe abatamanyi nnyo bajja ndowooza nga tetulina nnyo tetumanyi nnyo ndowooza byakwejalabya basi zijja kutuyamba nze Fatuma basi ejja kunnyamba according to me nze basi ejja kunnyamba okuntwala wali mu paaka ninye motoka egenda ebutambala ya mutwalo gumu n'ekitundu entuuse waka kumpi gye emitwalo 3 oba 4 nja kuba ndi waka mu lujja nze sikinaako buzibu bankuba kyeyo bobo manyi oli nkuba kyeyo nga naddala abali mu nsi ezo ennene muve kuffe bakadaama ne basekadaama ngamba bakadaama ab'ensi ennene ne basekadaama ab'omu nsi ezo ennene nabagambye nabajjukiza n'akatambi kange kali ku intaneti katambula ke nakola ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'ekkumi 2023 ne ke nakola ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekkumi 2023 nga mponinga ku motoka nga mponinga ku bumotoka obugenda okujja ku kisaawe bu basi bwamaze ne butuuka nzira mu bawuninga tosobola kubanga oli mu diaspora ebbanga n'ogenda ng'okoze nodde waka nga tolina sente zisobola kukuzza waka mwesonyiwe basi ezo simbula mu diaspora simbula ebweru ng'oyingira Uganda ng'omaze okuteekateeka transport agenda okujja ku kisaawe ng'omanye engeri eri safe gy'onoova ku kisaawe okutuuka woolaga mwesonyiwe basi ezo nazabawooningako mwaka guwedde muzirabye bwe zizze mulekerawo okulinnya obumotoka bwawo bw'omuntu gw'otamanyi basi ezo bazitaddemu tekinologi ebintu byoyogerera mu basi bisigala nga biri recorded babirina basi ezo zirina system bwe bakutwala kubanga obeera okimanyi nti oba mubadde mukwekalakasa obadde gundi nupudai hadi oli mu struggle biki bwe muba mugenda ne muyiwa amasimu ne mukola bitya ne mutuuka wali kisaawe ng'omaze oyitawo nozzaamu email yo biki byonna ne bikomawo then otuula mu mmotoka n'otandika okunyumya mwana mpiseewo naye obusajja bugeze ne buntu yambadde manyi bugenda kunzijukira nti nze nali ku byalumbuye lulinga bamu anti nze nagenda okuba kerere nze nakunga abalala eyo emboozi egenda kusigalako ku sisitimu zaabwe bo tebakufaako bye mugenda okunyumiza mu mmotoka ezo babisigaza tu tomanya ani gw'ogenda kutuula naye mu mmotoka omwo era olunaatuulamu bwe muti ne mutuula mu kabbaasi bwe pa nga gw'olaba ng'omusabaze ng'atandika ekiboozi bannange Uganda eyongera kufa bannange Bobi Wine ajjaddira abalaba ebinnya bannange laba bannange akasawe bwe kafaanana ng'ebiriri by'embwa ng'oyongerezaako basi mwena mujja kuba munyumya ekintu eki ate abadayasipula awo we wagenda okuva problem mwewale basi ezo ekirungi nabibagamba mwaka guwedde biibyo mwewale basi ezo temuzirinnya obeera otya mu dayasipula n'oba nga tolina sente oba nga tolina nteekateeka ekujja ku kisaawe kutwala waka mugenda okutandika okutondokera e Uganda nga muzzeeyo nga wayogedde ekintu si mmwe muwujjira okeera kukola lodi bakusange ku kkubo nga bakukubye akatayimbwa bakukyaze engulungutana birimbwa nno olubuto ogudde wali mumanyi ekiruyi walabye ebbaluwa Museveni gye yawandiise walabye ekiruyi ekigirimu wawulidde ekiruyi ekigirimu yagambye ekibi temuli mu nsalo ze ntwala senga mubadde mu nsalo ze ninako obuyinza naalibadde mbakolako ebbaluwa eyo genda ogisome bulungi oginnyonnyole ogiyingire munda otegeere omutima gwe yagiwandiikiddemu
Jurisdiction bitegeeza ki? Yagambye temuli under my jurisdiction. Temwakirabye ekyo ekigambo kitegeeza ki? Bankuba kyeyo mwesonyiwe baasi z'okukisaawe. I repeat. Zaddo zabeeyi ya wansi naye zigenda kugulabula mu bwo. Ojja tuulamu osasule gumu kitundu. Mu kifo kye wanditaddemu 10 ne bakutwala ewaka. N'oba seefu linnya gumu kitundu. Enkya bakuba akatayimbo tokuba ku simu yange nga bakuziika. Bino bye mbagamba sibagamba batiisa. Mbagamba nebaza Mukama olw'abantu abalaba ASP Asimuwire Bible and Politics. Abantu abalaba tukyalumbuye. Ebintu ebisinga tewali kintu kigwa Uganda nga muli surprised. Abantu abalaba ASP why nze ntuula mu kabano. Ntuula mu kabano wali we bageneratingire policies ezifuga eggwanga we natuula. Mwe mubirinda mu parliament. Ebya parliament oyo kasasiro ntuula eri gyebiri. Kyovula ba government tugikulembedde. Radio ze Uganda tuzikulembedde, TV tuzikulembedde, amawulire tugakulembedde. Bawandika ku bye twayogera omwaka oguwedde, bo babiwandika babiwandikako leero nga breaking news. Aleta breaking news nga mwe mwabimanya dda ne bwe binabaawo. Juzi batwetera breaking news ya Dr. Rashid Lukwago. Nga buli muntu agamba ASP byabitugamba nammwe mutweke nammwe tugende mu maaso. Bye bayita breaking news ffe twabiyita mudda. Era waliwo ababuuza naye mmwe amawulire mugajjawa wotasobola kutuuka we tugajja. Gwe wotasobola kutuuka ffe we tugajja, wotatuuka ffe we tutuuka. Naye amawulire mugajjawa wotatuuka ffe we tugajja. Wotalina busobozi kutuuka ffe we tugajja. Eryo temundi babuulidde. Ewaka bampita Kadama se Kadama. Tuli musamatalo wa Nsimbi, tunoonya Nsimbi. Mimi naitwa Kadama se Kadama. Tuli musamatalo wa Nsimbi, tunoonya Nsimbi. Naye nabewa kanali njagala olw'obuwulwa bw'ensimbi. Nezija ku mawanga noonye ku Nsimbi, naye nkolera mu mbeera ya bukubi. Kirayi nenti tenfe valinga naye nkolera